jako akawuwo. Omuliro guno ogutannamanyibwa kuki kweguvudde gwakutte ekisulo ky'abayizi balenzi ekya Nyerere ku ssomero lya Mbarara Secondary School ng'era ebintu by'abayizi ebirako ddala byasirikidde mu nabbambula w'omuliro ono. Omuliro guno we gwakwatidde ng'abayizi bafulumyedde ebisulo bagenda mu maaso n'okunoonyeza bannaabwe obululu abeesimbyewo okukyusa obukulembeze bw'abayizi. Okusinziira kwa myuka atwala essomero lino Monica Shaba annyonnyodde ku byabaddewo ng'agamba nti batemezeddwako balirwana wamu n'abayizi. We started calling police to come to our rescue, but students started entering and removing certain things, and we were stopping some of them. But those students from other dormitories which were far away from that one which was caught fire, they came and they started removing certain things, whereas and in the process we are using our fire extinguishers, but the fire was too much. Bino bibeereddewo ng'abayizi b'essomero lino be bamu ku abo abakyagenda mu maaso n'okukosebwa akeediimo k'abasomesa akagenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi mu Ruizi Region Samson Kasasira ategeezezza ng'ekituufu ekyavuddeko omuliro guno okukwata ekisulo ekitannamanyibwa wabula ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Tufunira alipoota ey'omuliro ogukutte dormitory emu wano ku ssomero lya Mbarara Secondary School era ng'eno dormitory ebadde esuza abayizi aba senior 1 ne senior 2 eyitibwa Nyerere House. Ekyobulungi tewali muyizi abadde ali mu dormitory obudde omuliro ogutandikidde era nga wetwogerera abakesi baffe oba aba CID batandise okunoonyereza ku nsonga ebiriddeko guno omuliro nga tweyambisa abakulu b'essomero okulaba nga tutegeera kiki kyennyini ekibiriddeko omuliro guno. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.